Oh, Martha. Ngambadde sikusuubira kuba wano kati kusaawe. Osiibye otya mukwano? Kirungi. Musiibye muti. Badde mmanyi wagenze dda ku mulimu. Ya, singa nagenze dda naye nfunyemu ebinkwatamuko. Naye kiki? Nga kulaba toli fine. Waliwo obuzibu? Si bw'amaanyi nnyo. Naye era bw'amaanyi. Manyi ensonga z'omukazi ono. Mpulira nga zinsobedde, mpulira nga bintabuddemu. Ani? Nambi? Yes. Lwakuba tekimpuliza bulungi nnyo ate kati ng'omuyita Nambi. Ate nkusaba osooke okulindeko kumuyita Nambi bambi. Tusooke tuzuule amazima. Oh, sorry. Nze ndaba just okirwana. Ate nga kiri kumpi awo w'oli. Nze ngamba just wandibadde okitegeera. Omanyi ngenzeeko ku ofiisi ya Money Heart. Naye nvuddeyo nga mpulira nswadde namu. Yee ate otya? Nina bye saalowoozezaako nga ŋŋendayo. Kuba kyonna kyonna kye mbadde mbuuza kitegeeza maama yafulumya information. Kubanga ye yekka amanyi ebitukwatako ebingi. Nga mmubuuza, nga mmugamba, kinsusseeko. Anti gwe problem gy'olina oyagala kukibuuza nga bw'okirowooza. Gendayo omunnyonnyole byonna. Don't show that you're suspicious about anything. Kino ekyokulaga nti oba waliwo afulumya information. Naye mutuukirire omwebuuzeko akwe ku magezi ng'omuzadde. Nze ndowooza oyinza okuba n'engeri ennyangu eyinza okumunnyonnyola obulungi. Ndowooza kanzireyo nkole ekyo. Naye ennamba ya HM ono omukazi HM obedda ngikubako nga teriiko. Jordan, nina ekyandeese wano. Gw'oyagala kusituka busitusi ogende nga tonaana kumanya nti kyandeese. Nsonyiwa mukwano. Mmanyi ensonga eno yansuze ku bwongo. Jordan, Pauline yazze ewaka. What? Yazze Kati omuleseeyo agenze. Linda omuwadde omwana. Amututte. Nedda mukwano, sooka okkakkane nkunnyonnyole bulungi. Okay. Muwulira. Jordan, Pauline yeetaaga buyambi bambi. Obulamu bw'ayitamu buzibu ng'omukyala. Si muntu mubi. Naye by'ayitamu byokya. Martha, tongamba nti omuwadde omwana. Nedda, sisobola kukikola ekyo Jordan. Kati amututte lwa mpaka. No. Takyaliko ebyo eby'empaka. She's so calm this time. Just ayagala buyambi bwaffe. Twandibanga tuli mu muzannyo gwa muntu mulala nnyo. Era nga ffenna, nze, naawe, Lucas ne Pauline nga tuli mpiki. Martha, omwana omulese yeewaka. Yes.
kati sooka omuwulire Martha. Pauline yategedde atya nti omwana ali wakaawo alyoka kiyo? Ky'oba omanya yazze tamanyi. Tufunyeemu obudde ne twogera ng'abakyala n'abakyala era kati ngenda mbitegeera. Nenze ng'omutima guŋŋamba nti oyo omukazi ekyemu bwe yavudde awo ng'awulira bimulemeredde ng'asobeddwa, n'addayo n'asindika oyo omukazi Pauline akomewo. Ng'ate omwana ye yamutuwadde. Jordan, manyi bye tuyiseemu bingi, but we cannot lose humanity. Bigattegatte naawe olabe we bikwataganira. Bw'abanga Pauline akolagana ne HM ate n'amuleka mukomera ebbanga eryo lyonna, ng'amanyi alina omwana ate n'atulinda ffe tunaamugirayo mu budde bwaffe ate amulagirire omwana gy'ali. Nze Nambi, I mean HM, nagenze naye bulungi ew'omukyala gwe yali yateresa omwana era buli kimu kyatambudde bulungi nga HM bwe yali akinnyonnyola ku poliisi. Nze saalabewo biwanvu by'osuubira nti oba bakolagana ne Pauline. Mukwano, ansa z'onoonya zikuli kumpi. Ebikuli okumpi sooka obiwe obudde. Then olyoke olabe ki kye tuzzaako. Katonda olwo byakulaga Jordan birabe mukwano. Tokkiriza omutima gwo okuba mukalubu nnyo bwe gutyo. Okay. Pauline aleetedde waye. Ali wabweru. Atidde okuyingira. Akutya tamanyi na bw'atandika bbi kunnyonnyola. Martha, naye okyakijjukira nti omukazi oyo yajjako awo ewaka n'akambe ng'ayagala kutuusa bulabe ku Vanessa. Akambe yakajja mufumbira ewaka. Ate yali akakozesa kumenya luggi, so si kutuusa bulabe ku muntu. Akambe akakozesa kutiisatiisa. Naye ffe kye tumulowooleza nti kyali, si kyali. Nakati era azze akakutte, n'akansongamu ku bulago wano wennyininyini. N'atuggyako amasimu gonna, akoze bingi. Naye era amaze n'akasuula yekka na yekka. Yeetaaga buyambi bwaffe bambi. Kati obadde oteesa, tukole tutya? Nsaba tukwatagane, tumuyambe ave mu buzibu bw'alimu, era naffe kituyambeko okufuna okumanya amazima. Kati eby'omwana yabivuddeko? Tasobola kubivaako, oli mwana we. Kati olaba engeri yokka gye nsobola okuyingiramu ezo ensonga Martha. Njagala tugende ku poliisi n'oyo omukyala mukwasa omwana we mu mateeka. Nsooke mmanye nti ensonga eyo njiggaddewo. Awo nja kuba mpuliriza buli kintu kyonna ekiddako, kubanga ebintu ebyo bintadde ku bunkenke bw'otalabangako. And she's okay with that. Mbyogeddemu naye n'aŋŋamba kiri okay. Lwakuba nti naye mbadde nina okuyitiramu. Tulina okuleganira awamu. Ekyogamba akkiriza tugende ku poliisi? Yes. Wali wabweru atulinze. Lwakuba mbadde njagala osooka oyogeremukko naye. Omuwemu akaseera nga nze ke namuwadde. Abeeko byakunnyonnyola. Kubanga bwe tunaagenda ku poliisi ajja kuba alina okuddamu ebibuuzo by'abantu bangi ate nga bya ku pressure. Naye Martha, mbuuliramu, wazze otya okukkiriza ebigambo by'omukazi oyo? Weebale kubuuza kibuuzo ekyo. Omukazi oyo nze nali nkusinga obutaagala kuwuliriza by'ayogera. Naye ntuuse ekiseera nga nina okumuwuliriza. Okay. Kati muyite twogeremu. Kale.
omusajja tagenda kuddamu kunkwata bukwasi. Ampulira ntiddemu. Najja bwe nti ne siva wano. Naye ate bwe siyingira nnyinza okuba nga sikyalina kyakwebuzaako. Mukyala ekyo Wandise. tulirakawo. Afande, anti wabadde ongambye nti nina okukomawo kweripootinga. Kyekibadde kindeese. Leeta ku lupapula lwo tulabe. Afande, olupapula nga sirulina. Nsokola olaba nzibyeko buli kimu kyonna. Engatto, essimu, n'akakaapula mwe baakabidde. Ate baana abo Biwanva afande. We nasuze ku kkubo ebanzibiddeko buli kimu kyonna mu kiro nga neebase. Nze okusa sibirina. Really? Are you sure? Mafisa, siibye tennesebo. Lungi mukujjire mwasi byotanasebo. Omukyalo ono ndowooza yabadde abulayo gwe tubadde twetaaga tumalirize ensonga zino zonna. Yabadde atukyankalanyiza obulamu ebbanga lino lyonna. Era nze kye mbadde nteesa nti twawukane naye wano bulungi ku poliisi. Agende bibye naffe tugende byaffe. Ekirungi ne munne wuno tumusanzeewo wano ku poliisi. Naye mukulu Jordan, omukyalo naye sooka mumalirize. Kubanga yabonyaabonya ekimala. Ate nga likubya kumuteebereza buteebereza. Omwana mwangambye yamubawadde. Ne maama w'omwana wuya omumulina. Ono takyalina kintu kyonna ky'omuvunaana. Kuba wali omusibye okwegatta n'ono bakufere. Bati waba nga yabawadde mwana nga tabakalubirizaamu wadde. Ate ng'era mwamugi wagamba we yamutereka bulijjo. Sooka okulozinga keesi ye tulyoke tukole ku bintu birala. Mazima ddala nawe mutunuulire. Yasuze ku street nga bw'omulaba. Na buli kimu baakimubyeko. Yayiiza nga bw'omulaba atuuke ku poliisi. Asobole okutuukiriza buntu bulamu. Ofiisa, omukyalo musimulinaako buzibu. Omukyalo nagamba dda muti osobola okumuta n'agenda. Naye anzisanyuza Lukasi. Naye anzeege. It's okay. Lwakuba n'ekirala. Lekera awo ebintu by'ogenda ng'onjogerako ng'ogamba mukyala wange nti oli muganda wange. Jordan. Muganda wo. Zesimanyi mugambako. Mama Lukasi. Naye mugambye amazima ddala. Mmanidde tonnabingambako. Ne Jordan mukwano. Ofiisa, omukyala Okay.
Wangi ssebo. Hello Martha. Wangi ssebo. Kakati mbadde mbuuza ono Pauline toddangamu kumulabako? Ani? Pauline? Sinnamulabako. Ky'ogamba nti okuva luli toddangamu kumulabako yadde okwogerako naye ku ssimu? Nze nakoma okumulaba lwe naveeyo ng'ayogera ebitategeerekeka. Nze siddangamu yadde okumuwuliza era gwe waŋŋamba nti yatoloka ne mu ddwaliro. Kiki dokita, waliwo obuzibu? Nedda kale nze just mbadde wano ne ndowooza nti omwana ono engeri gye yalabise kitwetagisa okubeera obulindaala. Ono omukazi ayinza okujja n'atandika olutalo olulala ng'ayagala omwana. Ffe tetukyayagala bya ntalo. Era ffe kye twagala tumuwe omwana we, ezo ensonga nazo ziggwe. Ffe tetukyayagala bya ntalo dokita. Naye Martha, omwagala kuwaayo buyo omwana bikomaawo nga mwe temulina kye mufunyeemu. Kati dokita obadde oyagala tukole tutya? Anti gwe tolowooza nti alina okubawaayo ku ssente ne mutafiira bufiira bwe mutyo? Kati gwe obadde oyagala tukole tutya? Nambi. Dokita. Makabaye. Nambi mukwano naawe lindako. Nambi kiki waliwo obuzibu ndaba tomuuka. Nenda tewali buzibu. Onyigidde bidde na byayogedde. Soza wange. Solo kinaye Martha. Omwana kuva mu kkomera. Kunyumiriza ennaku yange yonna. N'ondambye saayogedde biwanyumiriza bbaawo. Oyagala kunsibya neera. Nambi. Nagambe Juda nti oli muganda we lwa nsonga. Sitole zammwe zikwatagana, zifaanagana. Okusinziira ku bye waŋŋambye n'ebibye, muli baaluganda. Okuba nti Jordan yabiwakanya. Era olwadde lwonna twasiibye mu kukaayana bukaayani nga tabikkiriza. Naye ne ku makyakedde kubinoonyerezaako abifuneko afune amazima. Okuba nti bikyagaanye munnange. Nene ensonga ya Pauline eyo yemuleetedde okubivaako. Kuba Pauline alina bye yatugambye nga bingi ddala. Kwe kusooka tujje tuddise ensonga eno eya Pauline. Sitoori yange ekwataganira wa ne Jordan? Bazadde ba Jordan baafiira mu nnyanja nga bagenze ku kanemooni yaabwe. Era tebaalabikako, emirambo gyabwe tegyalabikako, tebaafuna nawe babaziika kubanga emirambo gyabula. Jordan yalina muganda we omuwala gwe bamuzaala naye gw'atakyamanyina bw'afaanana ssaawa eno kubanga yamulaba mu buto. Era abazadde baabwe olwafa wepa abantu ab'enjawulo ne bajja ne babagabana. Era eyatwala Jordan yamulekera bana ba Mind Helpers, kibiina kiyamba abaana batalina mwasirizi, era eyo gye yakulira. Kati ne yajja n'atwala muganda we tetumumanyi bulungi. Byebyo nno munnange, olabako ka connection byonna bye nkugamba oba neerogoza bwerogoza. Nambi? Ekyemu? Anti?
Dokita, obadde okyaliko ku ssimu? Dokita? Dokita? Halo? Dokita?